wali ku program koti YAMAKA wano ku Star Fm wano ku Star TV era wano ku YouTube. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba program eno koti YAMAKA. Weebale kulaba, weebale kwerekereza budde, weebale byonna. Obulamu buli butya, abaana bali batya, awaka wali watya, kasubire nti nno oli bulungi. Oba tali bulungi, Omukama Katonda yasinga okumanya. Inshallah biba bijja kutereera. Ebyokoti YAMAKA nga bulijjo tebiba birungi, biba bibi byereere. Tuli eno bitundu bye Nansana, enkuba erabika ng'egenda kutonnya. Tuli mu maka g'omwami omu eyampise okulaba nti nno muyambako okumujjanjabirako mukyala we mulwadde ayinamu obuzibu naye ng'ate amawulire ge nakafuna nga nakava mu mmotoka ti omulwadde adduse abuze ayina ekikyamu ku mutwe ku bwongo. Katuukayo ewaka tulaba oba bamulabye oba tebannamulaba, tugenda kutambulirayo n'ebizibu byaffe n'ensonga zaffe nga bwe bamunoonya ku kyalo kyonna okulaba nti nno bamulaba. Nsaasidde nnyo abantu abalina abalwadde bwe bati. Obulwadde obutategeereka n'obutegeerekeka, obulwadde obw'amalwaliro amazungu n'amalwaliro amaddugavu, obulwadde obutegeerekese nga bulemeddwa okujjanjaba n'obulemeddwa okujjanjaba ng'era tebutegeerekese. Omukama yasinga okumanya, saba Katonda asaasira abasawo n'abajjanjabi buli kimu kitambule bulungi. Akakubako alabika tugenda kalozaako mu full swing. Kale katugende wa muzeeyi tulabe ndaba abantu beewuunaganya. Omulwadde kirabika ddala abuze naye katulabe nti tumunoonya ate mbatuuseeko ebigenda mu maaso. Twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World, Wakaliga katale k'abaveterani, Jessica neyanziza enviiri, neyanziza ka make-up wadde nga sirabise bulungi nnyo olw'ebizibu by'ekkooti YAMAKA naye era kale essomero baliyita Mary Hill Christian High School Nakasajja Gayaza. Emmere gye tugoya bagiyita super kawunga. Kasangibwa Wakaliga, kasangibwa ku Mulongo Garments. So nga nawe yeesiga ebisigo n'onyirira jangu ku Shanta Beauty World ya Wakaliga ojja kuba ng'otutuukako. Mwebale ku subscribinga koti YAMAKA, mwebale ku viewinga, mwebale ku likinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku njagala. Kale kati tunoonya omulwadde. Programu yaffe koti YAMAKA wano ku Star FM 97.5 96.9 emyanya y'eggwanga wano ku Star TV era wano ku YouTube. Nyongedde okubalamusaako mikwano gyange n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola nga bwe mbagambye wabweru enkuba etonnya, enkuba nnyingi ate ekwatidde ddala. Nga ekifaananyi bwe kitavayo bulungi ojja kuba ng'otusaasira ate n'ebitagende bulungi ojja kuba ng'osaasira. Ndi mu maka ga taata wange. Omuntu bw'aba akuze aba asuubira kweyagala. Omuntu bw'aba akuze aba asuubira kuba nti abato bagenda kumuyamba. Omuntu aba akuze aba asuubira okuba nti ye ne mukyala we bajja kutuula basse kimu era basobole okulera abazzukulu. Omuntu bw'okula otuuka ekiseera ng'oyagala olye ku maanyi go ku ntuuyo zo byonna biwakolerera ng'oli muvubuka. N'olwero bw'oba okuze ng'okyanoonya mulongo n'amaziga amayitirivu ennyo nga nange owulira ennaku. Oba totuuse wano we tuli era oba osobola okuwulira nga buli kimu si kirungi, embeera si nnungi, tewoomya ttooke. Olwaleero wentuukidde mu maka ga kitange ate ambuulire kubanga ensonga etuleese mu maka gano mulimu omukyalo omulwadde omulalu era nga muzeeyi bw'abadde atuuka ku kkubo wali okunnona omulwadde n'adduka n'agenda. Naye nga bali mu kumunoonya, si gwe gusoose okubula, bali mu kumunoonya paka lwe banaamulaba. Naye bwe banaaba tebamulabye tekijja kuleetawo muziziko era tujja kusigala nga tugenda mu maaso. Taata nsanyusa okusinkana. Kale nnyabo. Nange nsanyusa okukulisaamu. Amannya go gwanita? Amannya agange nze Kayizi Jamiru Saalongo. Obadde nkuyita taata ng'olina Saalongo kyokka ekyo nzize sikimanyi. Wano we tuli waani? Wa mwami Kayizi Jamiru Saalongo. We tuli makaago.
Kale nsonga kye yakunoonyesa mulongo kuba nakulabye mu kitabo nga wajja ewakaliga emirundi egiwera essimu n'okuba eziwera paka lwe nagambye nedda mube tugenda okusookerako no Ssaalongo katumuteekeko. Yakunoonyesa mulongo era nali nakulaba ku wondi kulenga nkulaba ku TV ne ku radio nga nkuwulira naye ng'okutuukirira kyekizibu nga tofunika tukuba amasimu n'okutuukirira kizibu bitawanya kizibu nnyo okukolaki okutuukirira naye ennaku zino bwe nalabye wadde oyogera ku radio nga njiteze ne mpulira ng'ogamba nti abaagala obuyambi mujje mbayambe alina ebizibu mujje mbayambe ekinaala kigenda kuyiwa ekinaala kigenda kuyiwa mujje mbayambe abalina ebizibuzibu mujje mbayambe ebizibu byammwe mukere ku makya mujje nange ne ngamba nyinza okukola ki okufuna obuyambi obwo kankiro ekyo ankeere ŋŋendeyo. Kale byatandika bitya mukwano? Byatandika mukyala wange tubaze naye ebbanga ddene tuwezezza emyaka egisukka mu 2 emyaka nga 2 n'okusukka naye nali siriiwo nali bansibye nali mukomera eyo Luzira nagenda mukomera ebyokomera byava ku ki katono mu bufunze? Waliwo omuntu gwe bakuba wano ku kyalo bamukuba kati bamukuba kati nze saali nali na ku mulimu bamukuba ne bamutta mu katundu ka waffe wano kati nze nagenda okukomawo nga bagamba nagenda okukomawo saatigana kibadde muki kibadde yawula kubeerawo kati oluvannyuma nga wayiseewo emyezi nga3 gyali emyezi 2 bajja ne bapoliisi bajja na muleya ne batukwata ne batwala ku poliisi Nansana kutuuka nga tubabuuza mu ssango ki nga bagamba mwakuba omuntu ne mumutta ne bagamba nti nga sibitegera nga ati mwali omuntu gwe mwakuba yafiira mu kitundu kyammwe nekyo kikuleeseza wano era olwali awo nga tukola statement nga batutwala nabweru bava nabweru batwala ki Luzira nga tutera kubeera kuki kulimandi tutandika kulipotinga mu kkomi tutandika ku kkooti nabwe tutandika kulipotinga mu kkooti nabwe nga tulipotinga kati bayita ebbanga baga banoonyereza bujulizi twatambula nnyo kkooti twatambula okumala ddala kumpi gwali genda kuwera na mwaka ngambe nga mwaka guwezi n'okuwera omulamuzi natutta n'agamba nti ne batutta omuwaabi wa gavumenti n'agamba tewali bujulizi bufunise si mwe mwatta omuntu ne batutta nga tuwabbe natuyimya ne batutta nange laba ddamage eyo omaze okutegeera nti tebalina musango tebalina kine tolina nakyo kompasetinze bbanga lyabwe lye bamaze mu kukomera kati tubatadde obujulizi bubuze wali bujulizi bwonna bulaga nti mumwatta omuntu ne batuta ne tukola kino tuvaayo ne tukomawo kati ogenda okukomawo ewaka waka nasanga waka wonna nga tewakyafaanika nakufaananika wonna nga wonna afaanana bubi nnyo nga wonna wali awo watyo ate nga nasanga okutuuka era waka nasanga mukyala nga agudde eddalu nga tabusa agudde eddalu ngulamaze okutabuka akati natandika okukola ki okusala amagezi gonna okulaba nti ki mutaasa netebereza nali nva mukomera sinaba n'ekikumi naye nga newetandika siraba nakulaba newetandikira nga siraba nawo kakati netandika okutambula nendahunononyani busente bunoonyereze kati ku mulimu nali nkola naye nga sinakuddayo ndi awo mbonaabona tewali kyokyola akati nembeera awo akati netandika okutambula nengenda kukuba abanyamba abasawo abanyiyako nyamba obadde ne bukakkanamu nengenda kuba ne bukkakkana ne bukka naye nga bukakkana bukomawo bukubanga obuwale bukomawo obubanga obuwonyere bukomawo nagenda okuladde ngobadde nga bugaki nengenda awalala era ne bukkakkana olwatabusa akola biki alaluse ali ku kyalo akuba endabirwamu z'abantu azaasa amadirisa atambula tasiibawo atambula adduka nagende eno ali awo mu mbeera nga gyalimu mbi nnyo nembeera mu mbeera mbi nnyo okiraba kati nagenda okulanga ebintu bisobedde nendamu nentambula neera wadde ne bukkakkanamu nebubanga obukakkana ne buddamu nentambula ne bukanga obukkakkanamu nagenda okulanga era bukomyewo awo ne bunemerera seneka zenzigweddeko ne bunema nengendako wa sheeka eyo naye nengendako wa sheeka eyo ali ekawempe ne mutwala namusabira edduwa namusabira wadde ne bugaana okugenda
ngenzo kulango badde ne buyongera mu maaso kali nenemere okubanga natuko kubanga sikyalina na sente kyona sikyalina kyona nesente zona zinzigweddeko kubanga badde bwagenda nga bubanga obugenda ne bukomawo bubanga obugenda ne budda nakati nagera okulanga badde bukomyewo nembeera mu mbeera nga mbi nnyo bwetyo nembeera nga ndi mu mbi nnyo oli ku Star TV program koti YAMAKA omulongo 2 Sara gemanya gange tuli eno mu bitundu bya Nansana enkuba nnyingi ddala tetumanyi mulalu waffe oba maama waffe jaddukidde tetumanyi gyali tetumanyi kigenda mu maaso si gwe gusoose si gwakubiri si gwakusatu batugambye embeera bw'atyo bw'abadde atera okugitambuliramu akati bw'abula bulijjo mukola mutya abula naye ogenda okuba nga ate akomyewo akomawo abula ayinza okudda nga n'agenda abula n'abala nga olunaku lulambo bula nga akomyewo ng'ajja mpolampola ng'akomawo tabulangako n'abulira ddala abula n'akomawo n'abula n'akomawo n'ogola ng'akomyewo naye nga tabulirangako dda nti abuze ogenda okuba ng'akomyewo ng'era akomyewo ng'ali awo n'abeerawo ate olumu lwatereramu n'atereramu nolaba ng'ateredde naye ate okola kiri kijjabuzi kijjabuzi ogenda okuba nga ate kikyuse ate nze biseera bisinga batanjagala bwakasera kijja batandawanya nga buvumi akambuwala nnyo nga tabatantagana kunetaaga kundaba nako nga kambuwala buwambuzi agamba ova mu bakazi bo ova mu kibiki nga kyekyanga nga bwatyo nga yekyanga bwatyo mbeera ki gye muyiseemu ng'oggyeko obulwadde obwo obw'omutwe endala gye twandyagadde okumanya endala bulwadde obuzibu ensanze kati mukudduka kuno yagenda mu bigundi bino mu biyumbayumba bino byagundi biyumbayumba ebifulukwa agenda n'abeerayo tumugjayo n'adduka ekiro ne munoonya ne mugjayo ng'agenda n'ennyumba zino zitana kuggwa gamba agenda mu nnyumba zino ez'abantu bwe ziba zimba tenzina kuggwa n'agenda obulwadde gye bujja nafuna obulwadde bumukwata nga kirabika bamukwata bamurepinga ng'alina obulwadde naye ate nze bagenda okunkebera nze sibuyina kuba nze bankebera emirundi enyula nze sirina bulwadde naye yaye ate abuyina akala ate yagaana okumira eddagala teyagaana kubanga mulalu abantu abalalu babeera tebaagala ddagala tetugenda gamba nti nno yagaana aba tagaanye naye aba mulalu yagaana okumira eddagala tamira ddagala ali awo antawaanya aliganye ngezako nnyo okumukola ki okulaba nti mutaakiriza obulamu bwe nengezako zekenyinenga nendimuleeta n'odimu nendimuleetera naye era aligaana agana disula busuuzi nobwetaaga disula busuuzi nga nsula nendimwetera nendireeta nekugu nalwana nnyo okulaba nagenda nnyo nendimwetera nebanga nagenda mu covid wabeereddewo nengenda nendireeta nengenda mu covid nendikimayo obutabika ne balimpa nendireeta naye nga takkiriza ddimira ogezako litekabaga disula busuuzi era lumu abasirikale nasanga duboka yali amaanyi nnyo ya military bali banganyina okugenda naye omusirikale omu nagamba nti mumuleke nga bagambye nti alina omulwadde muleke agenda afumba eddagala omulwadde omusirikale nasikiriza nendeta eddagala nekolaki netulimuwa naye nga takkiriza era agaana omusirikale mami nanyamba nagamba gwe genda nga bolaze ebbaluwa ze ogera ota eddagala ya mulwaddewo gegenda era bwe nagenda nendireeta netuleeta nenteekawaka naye ngaera aligaana antawaanya ng'omanyi omulalu muzibu nnyo okuteeza muwa ddagala nga tabuse badde mwagala nnyo mulinamu abaana sina wenyinza kugamuleka manya omukyala obanga wamuwasa mulinamu abaana bange kati sina wenyinza kukolaki kumwabulira nti ate obanga yafuna obuzibu nze muveeko bange mufune abakazi abalala ngire n'abakazi abasoba mukolako n'abakazi balala nyina okulwana amasajja okulaba nti kulaba omujjanjaba mutaasa obulwadde bw'ayina n'okulaba nti agenda mu mbeera eyo kubanga mulinamu abaana sina kyakumukola kyakukola kati akamala okusibawoko wali sooka osiba waliko embuyaga eyitiridde n'enkuba eyitiridde okuyingira munda bana ng'obitunuulira saagala n'abiwulire kuba olwedde mulwadde mutabufu wa mutwe olwedde alina akawuka mukyala mulwadde naye n'omutunuulira omwami ono nga taleseewo mukyala we kuba kati tekyayinza kuba naye nti oba mu mukwano nti oba ki naye nolaba nga tamuleseewo takoze atya singa mumulabyeko bambi nga tutuuse wano nga omukyala tukakasizza nti tannaba kudda waka kati eno enkuba oba emuggwerako luddawa mukazi wattu ali mu mayumba g'abantu gy'ayeggama n'ayeggama mu bifulukwa enkuba bwekya n'akomawo
ali mu mayumba gegamamu gegama era buzibu bwensanze nsaba buyambi sina ne sente sina nali nfunye omulimu nagwo gwaggwawo mu covid kasajja omulimu ne guggwawo. Oli ofunye mulimu ki? Mulimu gwa bya hoteli, tukola bya hoteli. Bya hoteli bitya? Mu service. Niyo mulimu gwaggwawo nagwo kati byonna tukolayo bukozi bya bintu bya gundi tebannakwetereza omulimu bagamba mugira mulindako ebintu binakutereera naye nga mbadde nwanye mbadde nwanye naye emyaka 10 nakawala naye emyaka 10 nga nwanye emyaka 10 mu bulalu kuva 2011 kuva 2011 wadde wamukwatira okutuuka kakati gye emyaka era 10 giweze nga nwana era nga ngezaako nga bolaba abakatuliki balina olugundi egamba nti mu bulamu ne mu bubi ne mubi nja gituukiriza engundi eyo si mbi gundi gye bakola era naye bagatta bagamba mu bulamu mu bizibu byonna olina okubeererawo munno gwe omukyala oba omwami okubeererawo munno gwe omukyala okubeererawo omwami we oba omwami okubeererawo gwe nga takuvuddeemu nange ekyo nyanja kulwana okulaba nti mukyala wange aki adda mu mbeera nnungi n'atereera n'abeera mu mbeera eyagaza nga yeyagala naye sina ssente sina kikyola yonna covid yatukosa nnyo tosina wetutandikira emirimu giri awo tegirabika ogenda okola lwalumu n'okomawo n'obeeraawo nebikutawaanya tobeera pamenti era kati abantu abasinga tebalina mirimu gya pamenti bakolakola bukozi gino gye mirimu gya kazokazo gyalejjalejje kati bwe buzibu bwensanze nsaba buyambi kunyambako kuntaasa. Oli ku Star TV program code badde nsobola okulaba nti nimirawo emmere kale nga bwolabawo naye embuzi zitutawaanya olima ebintu byembuzi zibirya ebitooke ebintu zibirya kwegamba nali njala kufuna ssente kufuna kotakako nga buli ngeri y'obutimba zibe nga netaasa nembuzi tezitawaanya bintu ebyo naye kati nembuzi zitutawaanya tolina woolimira oyabadde nga olima ekitooke kyofune olyeko ettooke embuzi zikutawaanya buli kimu kikutawaanya kwegamba nabyo bizibiryawo bizibu biryawo ate nga sina ssente zagula ki butimba obuzibu bukyantawaanya kwegamba njagala buyambi singa nfuna omuntu ankwatirizako nanyamba n'okujjanjaba omukyala nadda mu mbeera ze ennungi nange mba nsobola okukola kyokudda ne tweyagala ne tubala mu mbeera nnungi. Oba osobola okgenda n'okola ng'ewaka oli mugumu n'omanya nti ewaka ndeseewo omuntu nga ngenza okukola nga ndi ku mulimu bwe bankubira essimu abuze omutima gwekanga n'okwekanga bakuba essimu omutima gwekanga nkulabye wano era mbagambye wano ne mbagamba naye omwami ono ayinza okuba nga alinamu pressure obanga tamanyi oba amanyi kuba kasita batugambye okola ki ina pressure era pressure mweri mulabye era Isaac mbagambye nti omwami ono mulaba kasita batugambye nti omukyala abuze nze nkulabye ne mbagamba oba akimanyi oba takimanyi naye ayina pressure baba bankubira ku mulimu oba olusi olowooza toba emmotoka emukonyi ba kiki era lumu bankubira ku mulimu omwana ali aŋŋamba nti yaraŋŋamba mama wumalu ng'alina kyayagala ngabonogamba mama wumalu kwegana buli agagamba nti afudde era essimu yava mungalo negwa nabugwe n'essimu neva nabugwa bungalo nekana okukankana nze nenkakana kale neziramu nenkubira omwana nemugamba obadde oŋŋamba kima mama olwafu akyabadde kyafudde nagamba mama tafudde naye mbadde alina kyayagala mukimanyi muleeterayo abadde gamuleeterayo amata. Olwawulira maama wumalu ku ssimu oba tulina kirala kyoyagala kuwulira kirala oba olabanga awedde kale munaye mbadde nkyagala okubeera naye nandibadde namusuulawo dda naye saagala musuulawo saagala muleka mwabulira ate nekisisi alo abantu bali nga muzeeyo waabwe nesoba muzeeyo waabwe namuzeeyo waabwe ngaatya namukwasa nga mulwadde ate wamugjayo mulamu namugjayo nga mulamu nekyanamwere waabwe namwanjula bamumpa namwanjula gani neyanjula waabwe namumpa nayanjula kati omuntu ngoyo afunye obutonzi agenda waabwe nti ate omuzeeyo musuulaawo mukomyawo musuulaawo ekiraba sina wakutandikira kati obuzibu munnange kati sinawe muzza nyina nakulaba nti ki adda mu mbeera ze ennungi naddayo mu mbeera ennungi nefuna obuyambi raba nga tuyambi. Oli ku Star TV program code YAMAKA omulongo babiri Sara bakoze batya abantu bangi abatawanyiza nnyo kubanga ebiseera ebisinga badde ayonona n'ebintu by'abantu n'abitawaanya
yakuba amadirisa g'abantu agamululinga nali nkyalina ku ssente wali yakubanga amadirisa g'abantu nenkola ki nendiwa nensasola okusasula n'agaasa nendiwa ne kati ebintu abantu ogolola kati bamuvaako bagolola mama ulayodde kino mama ulayodde kino akyonoonye asala kyakukola nakukola era mumanyi bambi nsaba abantu okukyalo bambi nabo bamberedde banyambye kabamu banyambe bamumanye embeera ze bamu bakusasira busasizi nebanga ngola bino omukyalawo nolaba olinga akusasira naye nga laba ateekayo kuoki obuvunaanyizibwa nga takuyisa bubi nagamba ngola bino omukyala olabe naye kati tukusabire ng'olaba nga baki bwe bato nga beboogera naye nga bambi nabo banyambye abantu b'okukyalo si babi tabadde babi si bantu babi bamanya embeera ze ne bakubi singa bali bantu babi nesente ebintu byanonadwesuna sente zibiriwa bintwe andi badde siziina kubanga ayononyenye ebintu by'abantu gwena nga anyakula ebintu atwala ebintu by'abantu akola ki akuba ebintu by'abantu era omulalu bwabeera enemesebwa Star TV program koti YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange nkubuuzaako mukwano gwange nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola njagala okubuuza ku mikwano gyange abalaba nakiwakuutekuute mwebale kulaba Julian Kaiz wonna wooli mwebale kubeerako nasubuga Rachel mwebale kulaba mwebale kusubscribinga namutiina webale kubeerako nakawesi Denisi Sumi Uganda ni baby ogamba otya mukwano Edith Nampeero ogamba otya mwebale kuwuliriza mwebale kutuyambako Muluka Juliet Namata Agatha Nakawesi Denisi netubuuza ku mikwano gyaffe nembuuza ku Jali ya Bobby Holiki ogamba otya mukwano Nalongo Latifa ogamba otya Queen Tanzo mwebale kulaba Brittany Bella soja wa mulongo ogamba otya Brittany nembuuza ku maipi wa Isaac ogamba otya Star Fm Radio kwenkola program koti YAMAKA etandika ssaawa 7 ez'omutuntu paka ssaawa 9 ku Star TV program eno etandika ku ssaawa 4 ez'ekiro buli lwakutaano eddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu paka ssaawa 7 mwetuyambira mikwano gyaffe abalina obuzibu obuteebereka kizibu kya programu eno kubeerawo ng'eyina essanyu kiba kizibu ddala programu eno ebeerawo ki ekikoona oba akonkona luggi sooka ogenda ogalena eno mu maaso programu eno ye programu mwe tubeerera n'emikwano gyaffe abalina obuzibu nga tulina okubayambako enkuba etonnya mikwano gyange nyingi nnyo amazzi gakulukuta wano wona ewuuma ekola bitya naye tebigenda kutujja ku mulamwa ekinnumya kimu nti omulwadde sisobodde kumulabako nakyo tekigenda kuŋŋaana kuyamba musajja ono bannanga abazadde ffenna twefumitiriza embeera omusajja ono gy'alimu ne mukyala we tekigenda kutugaana agenda tunyumizaawo ng'akomyewo ebizibu byayitamu omukyala ng'alwadde naawe olabe embeera muno gy'ayitamu nyongera bebazaako mikwano gyange katumulidde kamala okudda katono nnyo katumale okuwummulamu tankomewo okwaniriza nnyo mu programu yaffe koti YAMAKA ekitundu kyaffe ekyokubiri wano ku Star TV wano ku Star FM wano ku YouTube nkwebaza okwerekereza obudde bwo okwerekereza data okwerekereza amasannyalaze go n'osobola okulaba ebizibu bya mulongo ebitagenda kukoma nabasuubiza nti ekinaala kyayiye balwadde bagenda kubeera bangi n'abalwadde muga Katonda nga ne bw'obeera ggwe naawe toyinza kusirika busirisi nga bali eyo bafa taata obadde otwetondera okututuuza obubi n'ogamba munaye mulongo ennyumba eno si bweti bwe yali naye nze ebyo ne bw'otabinnyonnyola kyogamba oyinza okulwaza omulwadde n'atuuka ku eryessa n'osigaza ekintu mu nnyumba tosobola nnyabo tosobola kusigaza kintu ennyumba alina ebintu nga n'entebe mweziri n'entebe zonna bwe yagwa eddalu zonna nazikola nazo nazitemaatema zonna nazokya zonna nazifumbisa zonna sanga zonna akutta embazzi zonna ng'azasiza zonna entebe zonna ng'azasizza malimu ne firigi yali awo nga mpya
naye nasanga agitemeteme yonna nalina firigi bbiri enkadde n'empya zonna nga zitemeteme n'entebe zonna nga zifumbiza engoye zonna nga bulwagira engoye zonna zikwata n'azookya zonna osanga zonna kyoza nga zazadde ku mulyo zonna talina kyatayokya mu kwokya engoye ogwolaba yayina kwesiza engoye kwesi eziwera 3 kezi engoye nga alina 3 nga nekwanga zonna zijjudde bwamuno nga alina engoye mpitirivu naye zonna engoye zonna azokyeza ez'abaana azokyeza ezange zonna azokyeza n'engatto zonna ayokya bwokya ebintu byonna mu kwokya ebintu mukono n'ebintu nalina ebikopo nalina kabada nga kejjudde kabada waliwo kabada yali nene n'entono gye mulabye yasigala waawo nene n'agitematema n'agyasa nasanga yonna atandise ogifumbisa ne mugaaki kintu ate nabadde sina kyenfumbisa kabada n'agyasiza ebikopo byonna n'abyekwala ne wali abawabweru era bagambye okwonoona kiringa ekiri mu kwonoona sono zonna zikwata n'azaasa butino yonna kikwata akanyuga bukanyuga osanga asiza ebintu byonna bimazeewo byonna bumaze butino yonna gaaki abyonna mukwasa ebintu mukwokya ebintu era buli wogenda bwoti osanga tobulawo kintu kyosanze nga ayonoonye bukana kwayonoona ekintu bukaseera abayonoona ekintu osanga okyayonoonye ebyanga abyonoona osanga abyokyeza osanga essuukaazo tagala mbe nasuuka ku buliri bwawulekako essuuka nguze essuuka mirundi bemeka nga ayokwata osanga azokyeza engoye zange asanga azokyeza empala azokyeza esaati azokyeza ebintu by'abaana naye abyokyeza buli kino kyonna nga abisudde naye mukama katonda ngaawo ne sukaali nembireeta wano zali kiro obanga 5 bwezi ngo bazipa nabuwe naye nasanga netubiteeka wano nazukuka ekiro nabikola nabiyiwa mu kkubo nagasanga biyiye mu kkubo nga biyiye mu kkubo byonna nga biyiye mu kkubo omwera omukyala ayitawo nagamba bannanga yakoze kino nga bina biyiye bimasa nga tonnamanya nti sukaali wo mu nnyumba ya bamuye na mu kkubo ngero fuluma nabona muye yawo namujjanga nabona muye mu kkubo nzijukiriza abana abalalwa era benzijanjaba kakati ina toilet yange ogira ina nunyanyizimbe bulungi nnyonnyo ne toilet yonna yagisulamu ebintu yonna nejjula nalina obudomola buno bulita 3 bwali bujjudde waggulu yabukwata nawupakiramu nga budoma nga nkaga bonna akwata nga pakiramu obudomola bujjula mu toilet yonna toilet kati yajjosya na toilet nenda nasima toilet nga mpya yiyo giraba mpanvu yajjula ndi ku buzibu abala banyumiza bano nalina abalalu bange eno gye mbajjanjabya tonyiiga taata be batyo bwe babeera ntalo y'akasawo ka sukaali oba n'akasawo k'obuwunga kisinzira kye tuba tufunye nammwe kye muba musonze yaddira akasawo ka sukaali bulungi olwakaguze enzijukira bunye b'emitwalo 6 n'ekitundu bakeeka kiro mmeka n'agenda bulungi n'aleeta enfuufu n'ogamba oba bikola ategeera n'alyoka yongeramu enfuufu bulungi mu kasawo ka sukaali n'atabula mbw ate atabula sukaali anoge nebe nagenda tunuulira nengamba kiki kino ne basanga nga bafumbye ebijanjaalo ku ntamu aye n'akwata ettaka n'ayoola n'ayongeramu nagamba tajjanjabangako ku mulalu naye yali ajjanjabyeko nga ffe nabadde sinza butasituka kujja kuyamba muzeeyo ono kati toilet ejjudde nasima endala yiyo naye yannema okuzimba endala wiyo we nagisima ekinnya naye yannema okuzimba eri ejjudde yagisulamu ebintu buli kyakwatanga kyakwata ne bwakwatakamba kasula mu toilet bwakwata ekintu kyonna asula mu toilet n'olugoye engoye zonna gasula mu toilet buli kyakwata asula mu toilet eyo singa ogikeba erimu ebintu biyitirivu nnyo byerimu n'amayinja gonna nga kwata asula mu toilet paka lwejjula toilet nejjula nayona kwegamba ayonoonye ebintu byonna nga sekyamukolera ate sula mukuba kwegamba nemutwala nemusaza nomusaasira sina otandikira mukuba nti wamukube omulaba ebintu ebimu abikola ne maama we gyali maama we yafa mu 2 nga 13 awo 14 yafa era nga agudde eddalu maama we yafa nomuziika yafa bambi takyalina maama we taata we ekaaliyo taata we yewaali ne maama we yafa ne batali mukadde nnyo takyesobola naye takyesobola maama we yafa era singa maama we yali waali ate yani ntaasizzaako bambi mwandikwataganidde wamu ne musobola okujjanjaba naye kuba mujjanjabye ebigaanyi ngezezaako kubanga n'obuuza abantu bokukyalo kuno babuuza bakubuulira ntubye naye bannange mbasaba buyambi buli alina kyalina kyonna entebe yaffe teyonooneka akinkanyugire neetaase nentuuse ku kisenge sina kyonna kyenyina nti mu bintu mpeddemu ebintu byange byonna bituuze biweddewo byonna bulina kyalina ntaase n'entebe esigadde mu nyumba yino si alina entebe zonna zikwa nazookya bukintu nakikwata kyo ayinonyeba ebintu byonna nalina amabaati ago gonna yagakwatanga nagatwala emmanga agatwala emmanga mu bifuruka nagaleka mu bifuruka gonna amabaati gali mangi nnyo
naye agakwata nga gabuli nga watema bati nagatwala nagatusa mu bifuko nagaleke mu bifuko bazimba mu nyumba zibazimba nagalekayo ne bannange buli mwayina kyayina ntaase butaasa nyenga si kyayina kati kyenyina kyonna nsina mu ntandikira kubanga sina mu ntandi singa nyifuna sente nandibadde nkola ki mujjanja bane tulaga ne basoboka ate obuzibu taata bwayina kati ne bwafuna omulimu takyayinza genda kukola olw'ensonga kati amulwadde amulekera ani agenda akole olaba okunno n'obunonyi ku kkuba eri kubanga tubuze nnyo paka lwe mugambye taata jangu eno otunone otule mu mmotoka otulagirire paka waka naye amangu ago gokagoka okutunona eri ku kkubo okutuuka ano ng'omulwadde abuze kati oyo omulekawo otya n'ogenda n'okola yalwala kati yalwala sizo muleka engeri yalwala njala asinga dda mu mbeera ze ez'obuntu abasobola njabe ng'amira eddagala ng'abeera mu mbeera ze ennungi so amuleka omanyi omukya wakyedalu wone asobola okumira eddagala bulungi nakyo njaba singa abantu banyamba ngenzeko babambye abeegundi mbebaza banyamba abeebutabika kuba gye banajja eddagala abeebutaka babasaba beebutabika banyambye bampiredde bampa eddagala nendeeta banyamba sobutaka balungi nnyo era abasaba beebutabika sima kyenyiza bebaza banyambye nga bwino neddagala era bali baŋŋambye muzzeeyo bamujeko omusayi baddemu bakyuse eddagala bamugere naye nalemererwa kati okumutwala obena kupangisa motoka nze kulaba nakapangisa motoka emitwe egisuka 15 bukyanga 12 nga mpangisa motoka mutwala mu ddwaliro omutambuza napangiza motoka omulundi gwa 2 nga mpangisa motoka genda mutwala tayinza mutwala mu takisi akanda bukanyi lutalu lw'amanyi akuba n'abantu ng'omulaba tayinza mutwala mu takisi wakugundi kubigenti omutwala era mala kupangisa matene sene mala zifuna olusino lajana olina gamba neibanga yange yanyambako awo biri na neibange tatayisa naye anyambye ne tumutwalako oyo nina nyamba nasabeza mafuta nolabanga naye antasiza bambya naye banyambe ba n'amafuta nago ganoonya ne gakubula nyangu otuule taata nyangu otuule obadde onyumizanga bwalwala ng'omukyala embeera gy'obeera bwatuuka mu mbeera eyo omukyala era muyisa bubi nze mutaasa ne muyamba nga teyefaako atambula butambuzi adde no mu nnyumba teyefaako naye embeera muyisa bubi nnyo naye eri awo muyisa bubi nyize mutaasa mu mbeera ez'ekisa naye ali awo embeera mbi tetulina emmere nga bwogiraba tetulina kyetulya bitutawanya endya si nnungi tenaaba abantu sokoleke taata abantu b'eddagala abali ku ddagala lya HIV abali ku ddagala ly'ebutabika abali ku ddagala ery'obulwadde batugamba tubaliise bulungi lwakuba omusawo talina kyakuwa entamu yongera bye yagoyeza akawungo baka leero batuweeko baka abadde kaddi bwadde buugi kale nali ntegese embeera entekati ali mbi oli ku Star TV program koti yamaka omulongo 2 Sarah gemanya gange timu timu shamira mugamba mutya timu kute mugamba mutya abaana battu mbagala nnyo mwebale kulaba Fred for life mulongo for life how are you ogamba otya mukwano njagala okubuuza ku Nannungi Rose wonna wooli njagala okubuuza ku Namukasa Aida Lubowa wonna wooli Swabila Nakimbowa mwebale kubeerako njagala okubuuza ku Shaki Maria nembuuza ku Fatuma Dilake nensembayo nga mbuuza ku Maria Munabirye oli otya obulamu buli butya Christina Uganda webale kulaba koti yamaka Natulinda Amo Powers how are you Mario Sparks how are you Sempe wa Sharifa webale kulaba ne Namboze Robina Christine nawe webale kulaba koti yamaka bwe tutyo abagenze wabweru okwongera okunoonya ku mama wange omulungi omulwadde naye nga kyo kirabika nti kakasiddwa nti maama abuze tetweraliikiridde nnyo nti najja kubulira ddala nedda taata agamba abula atera n'akomawo lwakuba kaseera kabuliddemu kaseera kabi kuba ke kaseera ke tubadde tumwetaaga tumulabeko tulabe ne kye tuzzaako naye tetugenda kulemwa kukola bye tulina kukola nti kubanga maama abuze nedda era tujja kumunona nga amaze okulabika agende mu ddwaliro bwe munaba mutandise okutuwa obuyambi tate essimu yo oyina essimu eriko mobile money ngina nyabo eri 078 nya 078
soko gendo juwandike kapapula olyoka ojje nga tonaba kugenda jangu otunyumize ku bulwadde bw'ogambye bw'ofuna. Kino ekintu kyayogeddeko taata kyannyonnyodde nga nange nkinnyonnyolo kyongero kirambulula. Omuntu bw'oba teweebaka obwongo oba tebuwummudde. Kyobula ne bw'olwala ennyo abasawo bakwayo obubaka obw'otulo osobola okwebaka okuwummuza ku bwongo. Kati bw'oŋŋambye nti si kyebaka ne lwasuzeewo asulayo gaddamu obibagambye. Si kyebaka nze bw'olaba kati nange ebiseera ebisinga ne baka ku kitono nnyo nnyo. Kubanga mpawamuka ayina yennyini awamuka nnyo nnyo. Bwe yebaka ekiro ogenda okuwulira nga banga omuntu gwazi nawolota nawuggana nnyo nawuggana. Kati oluusi bw'awoggana kati nensimuka nezija nemukubako nalooka asirika nadde engulu bw'ati naye nga alekaana nnyo nawamuka nnyo nawuggana neba awamuka nnyo bukira awamuka eba kintu kimutawanya wagira awamuka nawuggera ate mulimu n'ekiro lwatamu olw'olumu ayinza okuba nga mwebasuwa n'ekiro ssaawa nga 8 gw'ekiro 9 ng'omanyi ssaawa ezo abantu baba tebatambula naggulokoka nga gwe lusobanyiza okuba nga obadde webaseemu n'ennyumba nagiggula amadisa n'enzigi nazigula zonna nagiggula ennyumba yonna nagiggula enjigi naggula amadisa nagiggula yonna nga nagiggula n'abeerawo ng'agudde ennyumba yonna nga ssaawa 8 gw'ekiro nagiggula nagiggula nokaba nekiki yonna nga agiggula ssaawa 8 ali awo. Bamukazi watu abamanyi babukedde yesibeka leesu ali awo. Ndolete namba y'essimu Star Fm Radio kwe tukola. Nyongera okwebaza abantu mwenna abalina kye mwerekereza ne munnyambirangako abalwadde bange bano Omukama Katonda abaddizeewo. Omuwuliza wange yonna kyonna ky'osobodde nga bannaye ne bwe batoyina ky'olabye manya abalwadde gye bali. Bwe batolabye mulwadde ku screen tekitegeeza nti be twatwala baawona. Nkufukamiridde nga nkusaba otoola ngaako akatono k'oyina n'otuweerezaako. Essimu yange esooka eri 0776 10 11 15 ey'okubiri eri 0752 10 11 13. Oweerezangayo ka mobile money, otuweerezangayo akawunga babano ne basobola okulyako, otuweerezangayo sukaali n'asobola okunywesa abantu be, otuweerezangayo ku ttooka akawunga ne kavaako mu ntamu n'obwo obuugi munaaye buubwo benno ffe tubwagala naye waliwo ate abatabwagalira ddala. Osaasirako n'oweerezayo kyonna ky'osobodde okuweereza mukwano gwange ku lwa famire eno, ku lwa Katonda, ku lwa Billa, ku lwa Katonda wo. Katonda n'oyamba buyambi n'omala gawaayo. Nkwegayiridde nnyo. Program Kooti y'Amaka ekyagenda maaso. Ninda taata atuwe namba ye ey'essimu ate tugende wabweru tunoonye ku mulwadde tulaba tusobola okumulaba naye bwe tunaba tetumulabye era lwanaalabika bajja kunkubira nja kukomawo wano nja kusobola okumunona mutwala jjanjabibwe. Taata essimu yo gifunye? Essimu eri 0784 666 777 94. Endala eri 0758 era eri 666 777 94. Zireeta mannya ki? Kayizi Jamiiro. Erya Salongo tebaliteekako abantu tubanja erinnya lya kitange erya Salongo mwe abamobayiro mane lwaki temwaliteekako? Aŋŋambye emirundi nga 3 erya Salongo tebaliteekako ate nga nalibawa erya Salongo tebaliteekako. Nsaba tuyambe ku taata. Essimu eri 0784 666 777 94 ne 0758 666 777 94. Zonna zireeta Kayizi Jamiiro. Kyonna ky'oba osobodde. Taata nsaba oweebaze ku bantu abeerekereza akadde ne batulaba n'okwebaza abagenda tuwa obuyambi. Mbasaba mwenna abeerekereza ne mulaba pulogulaamu eno. Mwebale nnyo mwebali edda kulaba pulogulaamu eno etaasizza abantu bangi nnyo. Nange nagirabako mbadde njiraba naye bantu beeyonyeza nnyo beeyambye. Naye mba muli eyo bannaye bw'obanga olina kyonna ky'oyina mutuyambe n'embeera munnyambe embeera gye ndimu si nnungi muntaase. Buli kintu kyonna kye nkola tekijja kugesina kutereera bintu kiri kibi. Kale mbadde mbasaba bonna kuva ku kyakulya
bisukaali biki byonna ebikozesebwa kwambala byonna ebintu byange byonna abyokyeze byonna nzigoye sikyabeera nangoyi wano oba ogule nga tazanga azoonoonye engoyi azookya biki ate ekizibu sikyalina wenyinza muteeka namuleka wa omukyala baba bamukuwa niwamuwasa n'omwanjula n'omuliita tomulaga mugobaganya n'omuzayo osinza muzayo waabwe nti ate muzeeyo mubasuulire kijja kirabika bubi nnyo nyina okulwana naye paka lasiti nyina okulwana nti nirwana era mukisaba nnyo okulaba nti mwetera ekyokulya ndikuzaako nnyo nti muddaabiriza nkola ki simukuba muyonja simukola ki simutawaanya nnyo kumubeeraawo kumutawaanya nnyo ngeza kulaba era ngezaako nnyo okulaba nti mulaba mu nnyumba mubuuza oli otya biki okulaba nti amulya mwere nga ndikusaidia alabe nga mufaako nnyo naye nga nsaba n'abalabye puroguramu eno mubenga munnaye munjasaba buyambi munyambe bulina kyalina kintu ebintu byonna si bintawanyiza nnyo ngezaako okulaba nti fuba nnyo okulaba nti nkola naye bintu bintawa ne bwoba ng'ogenza okukola obeera eno ng'omutima teguli eno oli akukuwayo akalimu ng'ate oli kuwasiwasi eno omulwadde omulese ali bubye bakubira essimu naliyo era bankubira nnyo essimu bantu bangi nga bankubira essimu nga bayonoonye ebintu by'abantu bankubira nnyo essimu nga bankubira nga baŋŋamba nti alright mukwano olinayo ab'okwebaza obeebazeeko tugende abanyambye kati nyebaza abantu b'okukyalo kuno kambabaliza wamu bonna basinga sijja kuwaawulamu bo bambiko okuba bambeeredde banyambye nene iba wange ono anyambye ono mwali mama John mama John anyambye mama John ogolaba yatuwako n'emmere wano nga nali mukomera n'abawa emmere bami n'abayamba ne bawanga emmere n'abawa emmere ne balya nakomera yalimu era abantu asooka n'okujja okunkulisayo nga nvaamu nga nfunye ebizibu ne bankulisayo n'omwami we ne bajja bantaasa ne banyamba kale okujja okundaba mama John ono niba nga nyambye nnyo mama Andrew mama John anyambye nnyo kale n'omwana wange oyo gumulabiwo ekikomera ekinene bamuyita tata Ethan ali awo mu kikomera ekinene mukyalo ekikomera neiba wange oyo naye bambi anyambye ne mukyala we banyambye bantu balungi nnyo banyambire ddala bambeereddewo ne banyamba tata Ethan yampako ne ku mmotoka ne tugipangisa ne tuba mu ddwaliro mama Umar muleke nakola ki natenza nanyamba nokubona ku mmotoka emirundi giwera ddala ng'ebiri nga nanyanga tutwala omulwadde anyambira tata Ethan ne muntu mulungi anyambirira ne mukyala we naye anyambye era bampako ne ku buyambi wano ne banyamba mu covid ne bampako ne ku bintu wano ebikozesebwa tata Ethan yampayo ku bintu covid n'anyamba ne mama mukyala we nampa ne bantaasa bambi ne banyamba mu covid kuba covid ono gola abadde mubi nnyo sigubadde kamwangu tekibadde kyangu fabe nasala tutafunako ne ku mmere finansa twafuna tebatuwadda kugone tebatuwa mmere tebatuwa kino kibatu ate nga babakubanga emiggo miti babakubiranga ku Yesu amala nabakubira ku mu lubigi muzeeyi yasoma emmere nga nasoma okumala ng'asoma okuma emmere okumala 2 hours ne twesima n'okusonduka nti muzeeyi ng'ejja asoma emmere naffe banatuwaayo nga twa emmere ebintu bingi batuwa naye tetwafunako nakatono konna nansa nera obusungu bweyina twatuwa mmere bakola ensobi y'amaanyi nnyo twatuwa mmere kituziza nnyo kagame mabega kuba twabeeranga ne tuyiwagga terina mmere tekyakulya ate kati twamaliza abantu tulina mirimu tuwali mirimu emirundi gyokola kati kampuni zona zemulaba n'abakozi bakozesa emintu bakyakozesa abakozi ba permanent omuntu akuyita bwiki nakukubira essimu nagamba jangu okole nokola ennaku 3 aye notula weeks 2 nawe oteebereza akuyisa genda okole nogera n'okola naye mu wiiki okolamu ennaku 2 aye noddayo notula ziri bakozesa nozirya zona nezigwawo n'okumala ziba tezimala notula enna weeks 2 nakuyita kati guno omwezi gwajana nga mulaba twatutanga nanaku nalumu gunaagenda kuggwako kale tebereza January nga twakwitanga nono kuno olumu ogenda kulyaki January wano weeya bweyiya kale ebyasalongo kambireke bantu bange munzikirize tutambule ng'obudde bukyali engeri enkuba nayo gye tutabukidde ate tusinkana olunaku oluddako inshallah mbaagaliza birungi byerere mikwano gyange kyonna kyosobodde okutoola kyosobodde okuyamba yambako taata wange embeera sennungi tuli wano okujjanjaba maama obulwadde alina bwa mirundi 2 naye tujja kujjanjaba obumu bwe tumanyi nti buyinza okuwona then obulala ajja kusigala ng'ali ku mpeke kuba bw'awona mental omutwe ne gutereera empeke ze ajja zimira bulungi n'okutuula atuule taata kakkana omutima asobole okugenda obbakolerera nga bbayi wakabalamu naye tolina bw'ogenda ku mulimu n'okola n'onywera nga ne boolese waka tomanyi oba babuze oba weebali babagenze mu kkubo babasize ebintu by'abantu bambi tumwe peace of mind ensi bw'ogiraba eno bw'ogiraba wetambula Uganda era kyenva kugambye nti abantu b'ennansana wano nadda wano wonna nansana mu kino kyaffe kyalo kyaffe kino ne zooni yaffe eno 7-8 mbeebaza nnyo bambi bambeereddewo bonna bambeebaliza wamu kubanga nga bw'omulaba singa bamukubadde abandi badde bamutta n'omutta ne bamumanyi
bamumanyi lusi bamuwani bamukola kino bamuwa bamumanyi kwa tebatika alinyo ne yenyi bamumanyi tebakala na yenyo bamumanyi ayo muleke bamumanyi bantu balu kibabi Omukama Katonda akibabalire omulongo babiri Sara gemanya gange bakamtu ne ku police bamuntu yagenda natawanya abantu gabaite bamumanyi abeyo side yebulenga ne muntu wako ne ku police ne mujja emirundi ebiri nebo bali tebamumanyi bambi manyi kati omuntu abera mu kitundu bo abantu bamumanyi kati yagenda asomoka nagenda side eri ebulenga ku ebulenga eri side eri era mtu akupulisi bankubira no simu jja kupulisi ne batuka ku police ne banga mukyala wo ayinonye ebitu abantu biki abikubye kuki ne mbagamba mukyala wange mulwadde ko mukulu wa police nanga ati kati kyoko nalingana balwa zange eziraga nti mulwadde zebutapika nenzira nenzimulaga musika ati yankolera bambi yanyamba omukulu wa police nanga ati tikina buzibu nazikoppolako nagamba ati mukwate omuzeeyo mutwale waka Madine kabale bugonze omulongo babiri Sara gemanya gange ndi musanyufu tikubantu usawano Katonda yebale kuntusaawo ate ndi musanyufu nti mugenda kunyamba inshallah obera bulungi tata bakulire kabani basmailingireyo kubasekeremu